Yeah, it's a Friday, the Friday special edition of Chitimba Sports special. Neshiwa Mansega wa Moomya microphone. KDB chalenga tonto on a Friday like this. Tugenda mu weekend. Of course, weekend obata nsedo kuperanga tu weekendinga. Friday kaste kona wetinga tumanya weekend ebeta ndikidewo ku weekendinga. So funa chupa ya KDB chalenga tonto noberanga ojinywako obulamu ne bwongero kuberanga tebu nyuma. Cause to living once in life so boberanga wolingo kyali mulamunga atoyina muno olukumirwo osoro genda kuduka nofune chupa ya KDB chalenga tonte limu kala ya green egula nusu 10 abasubuzi kato ne bagisubula ku nusu kenda mu 5 bobera ngoli musubuzi ngo yagala kusubula mu festive season yeno tulina offers etu abateredewo nga KDB chalenga so bokuba ku namba yabwe ya 052 571 obo sobola okubeera ngo manye bisinga uko kato nyezo bobera ngo osubula mu bungi bakuteramu uko offers ezenja ola teba kola free delivery mu maduka gonna ne ba distributors ba Febo na all over Uganda tubagamba offer eno mujidukire ngo budde bukyali kuba 052 osobola okubeera ngo osubula omwenge gwaffe gwa KDB chalenga tonto guli kulukumirwoka teguwomye gwereka gutyo kati ku weekend ngeno naffe twatandise okubeera nga twetegeka okulaba wawe tugenda okubeera nga ate tuchakalira n'okunywamuko ku chalenga tonto Friday special edition tuba tutunulira nnyo ebintu byebulayi ebyo kyobola banjala kusookerako ko mu mazaalibwa gammwe onakwayiro ku Friday twabe baani abaliyo nga bakuza amazaalibwa gaabwe leero ntegedde nti Ryan Guno Babo omuvubuka oyo ali mu timu y'abanafa ba EUSPO mu ggwanga erya Buturuki oba mujje muyita Take naye nga yayatikirira nnyo mwaka gwa 2007 ne 2011 awo nga bazannya ne timu ya ngazanyira mu timu ya Liverpool ebyebiseera Ryan Guno Babo nga bakyaliwo baddakaiti bali bakyaliwo ba Yosef Shai Benayuni nga bakyaliwo mu timu ya Liverpool simanyo bamukyajjukira Luis Suarez ebiseera bakubirawo abalenzi abo bonna bali bakyaliwo ba Xavi Alonso bali bakyakuba mu timu y'abanafa ba Liverpool ba Daniel Agamonte n'omuzanyo Ryan Guno Babel we yakubira akapira mu timu ya Liverpool yakuba empira ndoza nga 10 n'omusobyawo n'ateba golo nga 12 naye olwaira kuza mazaalibwa ge mwaka 1985 yali azaalibwa ndoza je emyaka kati 36 ayokera gwa 37 omulenzi oyo ku timu ya Besiktas ne ku EUSPO ne ku Fulham yakomawo okaawo naye ne gugana okuwera yakolanga nnyo obuviiri nga abukola mu kale ya maroon omulenzi oyo nga takubye nyanda yereka atyo akuza mazaalibwa ge leero njagala kumugattira wamu ne Rosemel tubeera naye wano ku KBS TV leero mazaalibwa ge atera ye Rose bagita Rose Beddings atunda bintu bya nyumba masuka ma bed covers mabegao nange yanguzizaayo ko kubye bambala ekiro kibayita bati ekyo ajja kimbulira Rose but happy birthday to you Rose manyi woli awo kakati ekintu kitambula bulungi abirabo bitanda bakubeera nga tumanya wetu bikusanza naye nga manyi kati awo masavu merere Rosemary big up on yourself happy birthday to you then waliwo ne omwana omuto Pretty happy birthday to you bangambye leero mazaalibwa go Pretty bambi tukusabira obeere birungi byerere mu dunia ate future yebere ntangaafu so Pretty wherever you are happy birthday to you olunaku olwolwaleero kakati njagala kutegeeza leero ku Friday abagenda okusiba emipiira gyaffe gikuba munda tulina akatambula kafulumye munkubira nyawo in the middle of the week nga mumbuuza akatambula kaliwa my friend akatambula kafuluma once in a week ate kafuluma Friday tukateekamu emipiira 15 ne tugitikinga okuva leero ku Friday Saturday then ku Sunday ne tukabanja akatambula kukabeera very special ansonga kabeeramu odi nene kalwairo kakola odi 12 ndowooza abaana babakasibye for now kakola odi 15 wabula abaana babakasibye late in the game kajja kuba kakola odi 98 ku 10 yawo so what you do bobeera ogeragala katambula kaffe tukasibye timu 15 okuva leero paka ku lunaku olwa Sunday bw'okasaamu omutwalo gumu kakole miliyoni emu bw'okasaamu emitwalo 10 kakole miliyoni 10 sabagenda okasiba ku Friday katuyambako ntukasaamu sente ntono ate ne kaleta ku sente eziwerako so kuba ku namba za fezo zolaba ezo wansaawo 0702 036 068 wandika 0702 036 068 osobola okubeera nga ofuna katambula kaffe kagirako free VVIP ticket eyolwaire kola odi 8 obeera nga ogenda kufuna katambula bwofuna katambula ofunirako ne VVIP abwerere kola odi 8 so kuba 0702 036 068 ngambye 0702 036 068 then bobeera nga oli ku WhatsApp tuli ku WhatsApp ya 0787 0508 noti 787 0508 ye Friday package ya katambula tokasubwa mwana mama kagenda kuba kwekali ate kasava kaberenga kakolera sente mu weekend tugenda mu weekend ebyemizannyo egenda okubeera ya history kubanga kati fena tukimanyi this weekend Saturday tugenda kubeera nga tunoonya wokusatu mu World Cup so gate ku Sunday tugenda kubeera tunoonya omuntu agenda okutwala ekikopo kya World Cup mwaka 2022 Saturday tusookawo Khalifa International Stadium that is Croatia nga batunkane Morocco
Morocco ogogenda kubeera gwa kunoonyako akwata ekifo ekyokusatu saagala gutekako nnyo focus kubanga tunoonya wa kusatu mogwo mpira focus lero njagala gissa nnyo ku mupiira egenda okubeera showdown clash of titans wakati na wa powerhouses ebbiri ez'amaanyi that is Argentina ne ggwanga erya Bufaransa bana ababiri Bufaransa bakiwangula 98 ne bakiwangula ne 218 wabula Argentina basemba kukiwangula 86 it's been long time nga Argentina banoonya ekikopo ekyo ndowooza basemba kiwangula mu era ya Diego Armando Maradona okuva olwo abazanyi bonna ababadde bazijja mu egyo emyaka okuva 86 paka olwaleero babadde nga bakoota mu Gwalumonde wa World Cup yasemba 2018 babakubira ku round of 16 era Bufaransa yabajjamu ku mugatte gwali gwa goals 4-3 sina mu penalties wabula mu normal time ey'ekyenda so basisinkana olunaku olw'Essande ku ssaawa 12 ez'akawungezi ku Lusail Iconic Stadium ekisaawa ekyo kituuza abantu 8,800 nga mu kinaana abantu naye already wenjogerera Argentina nga yo yokka eggwanga lyakamala kakati okutikka bagamba nti tiketi ezifulumye ku nnyonyi ziringa mitwalo kati ena ezamaze okubeera nga zituuka mu ggwanga erya Kata okulaba empaka za World Cup wabula ndabye FF gompira mu nsi yonna egamba nti Argentina newankubadde nga abawagizi bazze bangi tebagenda bakkiriza bonna mu kisaawe era ndabye okwekalakasa kungi nnyo ku airport Kata nga bagamba nti abawagizi babakkirize bagende balaba omupiira kyokka ekisaawe kigendamu abantu emitwalo just egyo gyokka 8 ne bagambye nti ticket kakati etandise okulinnya ku speed ekika ekyagulu kati ndabye awo nsembi okukeberako nga ticket eraba omupiira ogwo egenda kubeegula $997 ate nga suubirwa nti omupiira we gunaatuukira ku lunaku olw'Essande tiketi ejja kubeegula $800 ku 1,200 naye already now eyingira ebitaano bw'okwata sente za Uganda kwa kati $1,300 nga mu 6 oba 3,700 kisinziira wa wootundira ne woogulira naye $1,300 mu 6 kati kubisaamu 3,600 times 497 olabe omuntu atudde mu kisaawe kya Lusail Iconic Stadium aba agulabidde sente mmeka sente mpitirivu tiwana Uganda n'okeera ku machano gamba Uganda Cranes tugirabira emitwalo 20 ekisaawe kikala temuba yadde omuntu bagamba egi n'otabalabako enambole oba ekitende naye kati gezaamu nga bagenda nti omupiira gwa $496 final abantu ze sente zibagenda okubeera nga bagirabira wabula twagala kutunulira talking points wakati wa Argentina n'eggwanga erya Bufaransa World Cup ezisembyeyo ebadde ebintu tebigitambulira bulungi ng'esisinkana Argentina tine emirundi egyo 12 gye basisinkanye wonna overall Argentina ekubyeko ttiimu ya Bufaransa emirundi 6 ne bakola draws 3 then egisigaddewo gye gibadde eggwanga erya Bufaransa ng'ewangula mukitegeeza mathematics omwangu awo okwata 6 ne 9 gye mipiira 12 kitegeeza nti ogattagattamu abo Bufaransa badde tekuba gwanga lya banaffe baneeno aba Argentina ng'ojje ku World Cup yasemba 2018 nga bwangula ku scoreline ya 3 era ndowooza pace ya Kylian Mbappe abajjukirako ogwo omulundi ebiseera ebyo Marcos Rojo yali akyali mu ttiimu ya Argentina kasajja kamuyitako emisinde n'akatemera mu ntabwe referee n'agaba penalty Mbappe yateeba Antonio Griezmann yateeba bamu ku abavubuka abateebera Bufaransa mu 2018 wabula ebyolwaleero birabika okubeera nga biri very different lwa nsonga nti Bufaransa bakimanyi bulungi nti beba defending champion bajja kwagala osigaza ekitiibwa ekyo kyokka na Argentina leero tugenza okujja wano ku mpewo nga Lionel Messi amaze okulangirira nti tadda ku mupiira bw'amaliriza omupiira gwa fina tagenda kuddamu kkubira ggwanga lya Argentina mupiira gwonna that's a huge statement era abawagizi b'omupiira kubanga fena tukimanyi nti is the greatest of all times abamusinga kye muyita GOAT so kubeerawo okwo olunaku olw'olwaleero nga alangirira nti tagenda kuddamu kuba omupiira gwonna gwa World Cup ndowooza ejja kubeera showdown y'amaanyi wabula bwe tunulamuko na key players ku side ya Bufaransa na Argentina of course fena tukimanyi it is Lionel Messi ku side ya Argentina Kylian Mbappe ku side ya Bufaransa naye bwe bateeka ku minzaani abo ababiri kumpi baagala kusemberegana mu statistics ne ratings kubanga bw'otunulira winning percentage yabwe mu kuteeba magoolo Lionel Messi aliko 57.5% ate na Kylian Mbappe aliko 55.7% kitegeeza nti ebibaawula kakati olwaleero nga Mbappe wa myaka 23 Lionel Messi nga wa myaka 35 ebibaawula biri just 2% ti percent ya 2 yeyawula Messi ku Kylian Mbappe ate ng'ono muto wa myaka 23 kitegeeza ki tekituufu akavubuka kateeba goolo kaziteebera ddala bulungi bw'otunulamuko season nga nnyo emabega Mbappe zazanya goolo abadde aziweza 30 n'okudda waggulu yakubaka 3 n'akuba 3 n'akubaana fact season yewedde nga batwala ekikopo yakuba goals 39 ye muzannyo oyo Kylian Mbappe ali very very deadly era ndowooza nti Lisandro Martinez ne Nicolas Otamendi ku fina bagenda kusanga akaseera akazibwa nnyo okumakinga omuvubuka oyo ate ne midfield y'eggwanga erya Argentina Rodrigo de Paul ne Enzo Fernandez ne McAllister bagenda kubeera busy nnyo okubeera nga bastopinga runs za Kylian Mbappe kubanga pena tukimanyi ne
Mbappe naye tagoba mupiira tatrackinga back kubanga era bw'olaba game ene yasembyeyo nga bazanya Morocco nga bagikube goals 2 bwerere era walabye nti Achraf Hakimi yabadde ayita mu nnyonnyo ku line yeeri lwansonga nti line mwe yabadde ayita Achraf Hakimi Mbappe mwabeera Mbappe tagoba mupiira naye alinga Messi abeerayo maaso eyo nalinda right time ye nakuhatinga so bajja kuyingira mupiira ogwo nga bakimanyi naye ne Messi fena tukimanyi ti ne Messi naye tagoba mupiira Messi ye muzanyi abeera ku kisaawe n'atagobaako yadde naye waagufunira bw'ati wootegeera nti ali very dead laba badde bamumanyi kyatera okubeera nalabako yali 2:18 yamenyako record mu Clasico Barcelona ngezanya Real Madrid yabeera mu kisaawe dakika 95 nga tadduseeko wadde naye nga akavalinze mailo 5 mbuuza yakikola atya 5 miles covered naye nga tadduseeko mu kisaawe ate n'ateeba goolo n'akola ne assist so muzanyi wankizo nnyo Lionel Messi balina okumwegendereza Abafaransa ate tugirabye France nga tiimu nyangu yakuteebamu era manyi nti German Scaloni omutendesi wa tiimu ya Argentina alina okunoonya wabahatingira ennyo kale bw'otunula ku speed ya Messi ne Mbappe andowozera ofena tukimanyi Messi ne Mbappe yasinga speed ebera bya misinde ndowoza Mbappe addukayo ne gold then ye Lionel Messi n'avayo ne silver naye mu by'okudribblinga past defenders Lionel Messi ali mu nsi ye okudribblinga past defenders tibamuterawo ba defender mu bana batano basatu okubayitako Messi's class above mu ebyo manyi nti ekyakimusinga then mu kushootinga fena tukimanyi aba babiri bali more of that mu kuteeka omupiira mu katimba oba yagala tegera how bad is Mbappe mu kuteeba akapiira genda abe ku highlights za Poland ne Bufaransa sajja yabakubanga ruufu zokka oba yagala tegera how Messi's bad mu kuteeba akapiira nonya ku highlights ze ojja kutegera kikyentegeeza so game eyo afena ko tunulidde ku nakure Sunday 12 ez'akabungezi naye ndowooza nti buli omu bedambuuza ani akitwala naye njagala kugamba nti Bufaransa bajja kwagala okusigaza ekitiibwa kyabwe ekyokubeera defending champion abaagala okukiwangula back to back kubanga si kyangu kyokka na Argentina nabo baagala kuwangula kikopo because ebbanga libadde panvu bajja kunkubira ku Argentina olunaku olw'Essande bana banga bakutukuba bajja tukubira ku Argentina kuba ndowooza nti ebyafaayo engeri gye bijja biwandiikibwa n'ebbanga eppanvu Argentina lyebadde maze nga twala kikopo kutuukawo olwaleero ebeera big statement so katulinde tutabe bebigenda okubeera nga bitambula gwe kyoba okola amatuugo n'amaaso bikumire ku Kitimba Sports ne Shiwaman Sega watujja kubeera nga tubikumenyeramenyeramu osobola okubeera nga obitegeera kale n'ebirala ebisingako tujja kuba twongera okubinyumyamu baana ba maama budde bwe businga okubeera nga butuleka naye bwe bubaawo tuba twagala kwogera bingi njagala kujjukiza akatambula kaffe nga sinaba kubanga nkuleka akatambula kafulumye kakola odi 10 bw'oba oyagala kafunako kalimu tiimu 15 tuzitikinga kuva leero Friday Saturday Sunday ne tubeera nga tukabanja then kagirako ne VVIP ebeera ya bwerere bw'ofuna akatambula ofunako ne VVIP ya bwerere so kuba 0702 036 068 wandika 0702 036 068 osobola okubeera nga ofuna akatambula kaffe mabali ku WhatsApp osobola ku WhatsApp ya 0787 0508 not 0787 obeere nga ofuna akatambula kaffe Kitimba Sports kiri powered by KDB kyalenga tonto gwe guliko e Kampala gwe guyina zawadi so kati baba tonywa kyalenga tonto simanyi kyonywa gwe guliko guli ku nusu 10 mu weekend ngeno tugende tuguute baana ba mama kubanga tegwatuttira taata wadde mama wadde koja bere bulungi